mukuliko omwaka ogwo namwe abavuzi ba takisi bebaza timwebale kutuwonyawo. Ako akayiba mba sinnakawulira simanya nti omwaka guweddeko. Era bwe bakolamu eŋŋombo nti ndekera emirembe ejjannaaka kasita okoona kwekyo omanya nti olina emirembe y'ensonga lwaki mpangadde n'olulenzi lwange mirembe. Ate nze nenjiye eŋŋombo eyajja mu bayimbi bonna erogira nti banne mwefuge ne bobeera mu kibiina ki era kaliba kanokolayo akantu kanti nti mwefuge kakati oli ndozo mulimu tugukoze wako tujja kulwayo kale muto wange Kabyanzo manya mukulu wange Kabyanzo mulimu tujikwebaza tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Mama mzaala wa Nyonyi Nyange omukyala yawasa mange wangabi ona lebo babagambye naye wampologoma kituluta sebo senkulu tusanyuse nnyo okulaba ne ttiimu yonna nga bwozze nayo ate weebali kuliita bayimbi bano betulaba bano betwagala ennyo etenkanidde awo nkwebaza okubawagira bano kubanga be baasima omusingi gw'abayimbi mu Uganda. Mwabavubuka abataddemu kamera mutegeere kino ebitone tebigooka naye simanyi oba bano abato okuvuuka bakitegeera tebiseebengerera ekitone tekiringa sabbuuni tekigwawo oyinza n'okugamba nti ekitone kiringa lugoye ffe abantu olw'amagezi amangi Katonda ge yatuwa okwawukana n'ebitonde ebirala tukwatibwa ensonyi era twayiga okwambala okuva lwe twatandika okwambala tetuvanga ku kwebikka tukyusa bukyusa misono kati mulaba bano abavubuka abamu balina obupale neewuunya engeri gye babwambalamu kalinganga akali kuli ku kugulu alinga ke yeesiiza obwesiizi ogwo musono. Mu myaka gye7 eyo waliwo mwannyinaze yagenda e Bulaaya okusoma bwe yali akomawo n'aleetera taata waffe essuuti naye mukulu wange tetwali bato nga sitwambala ssuuti akati mu budde obwo e Bulaaya essuuti ng'ekkooti eba mpanvuko omusono ogwo wano gwali tigunnatuuka nga obukooti buli bwe buti kati mukulu wange olwokuba yali muvubuka n'atwala ekkooti ne bagisala sekukkulu egenda okutuuka mu maduuka ne Kampala nga baleese ezo ekkooti empanvu era n'awulira bubi nnyo kuba taata waffe yali mukulu ye olugwero yalwambalaga bwe baluleese ate n'abeera nga yeewa omulembe era nakati wano mulaba bano abayimbi abatandika edda okuyimba bambadde emisono gy'empale gino gyemulaba empale ez'omuwalume mbadde ndudde okuziraba eyo empale ey'omuwalume bannammwe mwenna ate kati empale ennene zakomyewo bano abavubuka ate bazeeyo okwambala empale ennene n'ebitone bwe bityo bwe bifaanana oluyimba bwe kiri oluyimba olwayimbibwa mu gyenkaaga mu gyensanvu 2000 bwe luba nga lwali lulungi lusigala lulungi naye gwe owaleero oyinza okuba tolutegeera okufaananako bw'otategeera musono ogw'engoye z'otaamanya. Ekyamazima nze akayimba ka Dija Namale bwe mba sinnakawulira ng'omwaka guweddeko mbanga tannayimbira mwaka mupya. Mukuliko omwaka ogwo namwe abavuzi ba takisi bebaza timwebale kutuwonyawo. Ako akayimba mba sinnakawulira simanya nti omwaka guweddeko naye oba yakayimba sinnazaalibwa simanyi. Akayimba nga kalungi kasigala kalungi oyo Fred Sebatta bano bamatiya luyimba baani baddaani mugula
n'abalala tebayimba nga Chameleone era tebayimba nga Misa Kisemakula ono muto wange nandibadde yewa Lugavi tebayimba nga Spice Diana Senkulu kwabadde atugambye nti ajja awo nno bwe tuba twagala okuganyulwa mu bitone bano abasookawo tulina okukuuma obuyiiya bwabwe abaleero babeeko kye babayigirako era gwe Walukagga weesiimye nawe Seremba kubanga ndowooza ne Kazibwe Kapo mwenna muli bato okuyimba kadongo kamu nga bano bakabeddwa bakyaliwo bano abatudde wano kunaaba kubasinze bwe mutabaako bye mubayigirako ennaku zino studio zirimu kompyuta oyo Misa Kisemakula alina studio zirimu kompyuta ebivuga byonna obisanga omwo mu kompyuta n'amaloboozi gennyini eddoboozi ly'omuntu kompyuta egenda n'erikyanga n'erikyusa kyemuva mulabanga abayimbi ba leero mu studio bamala ennaku 2 ne bata oluyimba so nno Omuganda agamba nti ekikula amangu kifa mangu era mulaba oluusi omuyimbi omu ate ennyimba 6 mu myezi 2 nga zonna twazikooye dda kino kitegeeza titusaana okussa ekitiibwa mu bayimbi ab'edda abaawangayo obudde okufumba emmere ne bagijjula ng'eboobedde abayimbi abato oba kale tugambe betuwulira ennaku zino mbakubiriza okunoonya abayimbi ne bannabitone abakulu babeeko kye babayigirako mu Nakatemba noonya Honorable Nyambi Tembo munoonye noonya bano bonna abakulu bano bye mulaba wano banoonye ojja kubaako kyobayigirako kyamaanyi nnyo nze ng'omuntu ennyimba oba ebivuga kale music kyekimu ku bintu ebinziza mu nteeko era kadonka munza nnyumira nnyo weewaawo nze ndi muntu mwagazi wa bivuga oli ne wayimba oluyimba olw'omulembe oguliko nga lulungi era lunkoomera naye oluyimba olw'edda nga lulungi era lunkoomera nze bwentyo bwe natondebwa era na wano mpoomeddwa Kibijjigiri ne Fred Sebatta yayimba oluyimba olwo ne Kabaka yaliwo ennakivuuna ng'ennaliyo naye mu budde obwo nali mutono tewamanya nti weeri naliwo naye muddemu muluwulirize amakulu agali mu luyimba olwo aluyimbye na wano muddemu muwulize oluyimba olwo naye n'eddoboozi lyennyini erya Fred Sebatta eddoboozi wagamba otya Mukama yakuwanga akola ki naye Mukama yamuwanga ng'ayagala eddoboozi yamuwa ddungi baatuyise embuga oluyimba luwooma okukamala kale bano ab'edda bayiiya kyova olaba nti oluyimba olwo tetusobola kugooka kuba amakulu agalulimi tosobola kugamba nti tetukyetaaga kugafuna leero obuyiiya obw'amaanyi obubaka obw'omugaso era ekyo abayimbi ba leero kyekizibu kye balina kamalirize nga neebaza omukulu ono kayo kantu omukulu ono ewaabwe eyo natuukayo era atuzizaayo emabega n'atujjukiza obukulu bw'abayimbi ab'edda nakulabanga ogenze wa Hadija Namale oba abeera buwamu oba wa nakulaba awo ku TV nengamba omusajja ono ajjukidde atya omukyalo ono kale okufuna content
wa music wakadongo kamu ateekebwe ku YouTube, TikTok, wawa obeera otuwadde ekirabo eky'omuwendo mu ggwanga. Omukulu ono mumwebaze, kikulu nnyo. Tosobola kubanga oyagala kumanya byaleero ng'ate ebyajjo tokyasobola kubijjukira. Atajjukira byayita tasobola kutegeera byaleero. Atamanyi music bw'atambudde okuva mu 1989 okutuuka leero talina kyategeera ku music n'akatono. Era enteekateeka eno etulaga obwetaavu obw'okutambuliza ebitone ku tekinologiya aliwo. Bannabitone mwefubeeko nnyo okuyimba, okuwandiika ennyimba, okukuba ebivuga ng'abo abaana bakuba eŋŋoma. Nze eŋŋoma evuga obulungi ekolera ddala bulungi n'enteeka mu nteeko. Okuzannya katemba n'ebitone ebirala egyo mirimu gyennyini ng'ogwange ogw'obwalooya akeera okusiba ettaayi n'engenda okwoza emisango mu kkooti, oba ng'ogw'omuntu gwenkubiriza okulima emmwanyi n'azirima. Ekyo abayimbi abato kye muba muyiga nkiddiŋŋana buli lwensinkana bannabitone kubanga ddiŋŋana amawolu. Bino ebyokuyimba si kutusanyusa, okutusanyusa kye kisembayo. Era bw'olaba Fred Ssebatta ayimba oba kibijjigiri, bino by'olaba bye bitone nnyo ku kyateekamu okuggyayo ekyo kye tulaba oba kye tuwulira. Kati abayimbi bangi tebamanyi bwe bajja ku stage ne babakubira enduulu balowooza bafuuse bakabaka. Temuli bakabaka. Era kyekiboonoona ne balema n'okuza ebitone kuba tebagutwala nga mulimu. Ogenda ku stage kuyimba okusooka otya mu bbaala. Walabeko omusawo agenda okulongoosa omuntu n'akeera mu bbaala, oba munnamateeka agenda okwoza omusango, oba omusomesa okusomesa abaana n'akeera mu bbaala. Atya walabeko omuntu eyekolaakola, omuntu omukugu mu mulimu gwe nga yekolaakola obusolosolo. Tekisoboka. Oba totegedde nti oli ku mulimu olowooza nti otusanyusa twazze ne tukuba enduulu ne tuseka. Ogwo mulimu. Era bamba abokuwangaalamu n'okugufunamu mulina okugutwala nti mulimu. Minisita ababuulidde Oweekitiibwa Sserwanga Omutanda ayagala tutumbule bannabitone, tutambule nabo basobole okufuna mu bitone Katonda bye yabawa. Awo nno mba mulaba nti wakati mu mirimu emingi egya leero nabadde nnyina okubaawo nze kennyini leero okuwagira enteekateeka eno. Munaddala bwe kiri nti abayimbi bano bagenda kutuyimbira ku lunaku Omutanda lwaweza emyaka 33 nga tudde ku Namulondo nga 31 omwezi guno. Nkoowola Obuganda mugende mu Sheraton, mugwere mu Sheraton mulabe bano abantu basanyusa nnyo. Ekyo bwe kiri. Era nze buli lwe mbalaba nsanyuka. Nali eyo ekyagwe ne baleeta ekibijjigiri yaliyo n'ono omukulu Matiya Luyima n'ansanga ekyagwe eyo neewuunya nti batuuseeyo. Twali tuli awo tukooye ne batusanyusa ekyenkanidde awo. Kale abantu mugende mwewummuzemu. Honorable Nyombitemu, bano baminisita bannange be tukola mbagamba nti muleme kwefuula bakitalo nnyo. Mugende mwewummuzeemu, temubeera okusiba amataayi kwemiimamiima. Mugende muleko musanyuke. Abantu babalabe be mukuweereza nga muli nabo. Naye waliwo abantu bo babeera awo ne basiba ettaayi zinatutana kuba tugabujugujuzi. Ettaayi oba kale oyinza ogendera mu ttaayi naye genda owummuleko. Seboonalebo obwemu biti bukana kugenda kusanyukako n'oyagalako ne bano abantu bonna bannabitone Katonda be yawa ebitone. Kale Obuganda mbukoowodde mugwere ku Sheraton. Mujje mulabe musuubire okulaba kye mubadde muludde okulaba. Abaakiraba mujje mukyeyongeze ng'ate kiri ku mutindo gw'owaggulu. Abataakiraba mujje mulabe, mujja kuwunikira, musanyuke, muyige, mweyagale, muddeyo mufune kye munaanyumiza abajja. Amannya agange nze Sawuda Batyenda Nakakawo omukadde atakaddiwa Luyima bane mwanguwako abaana n'abazzukulu ng'olira omwajje addeyandize bandi tujja kubaayo. Naye
abantu bagambye ndi yegwe muyimbi eka gwe bakolamu eŋŋombo. Nze muyimbi nze kanzeke yasooka era gwe bakolamu eŋŋombo nti ndekera emirembe jannaka kasita okuona kwekyo manya nti olina emirembe y'ensonga lwaki mpangadde n'olulenzi lwange mirembe. Ate nze nenjiye eŋŋombo eyajja mu bayimbi bonna erogira nti bane mwefuge ne bwobeera mu kibiina ki era kaliba kanokolayo akantu kae nti mwefuge kakati oli ndozo mulimu tugukoze. Kale muto wange Kabyanzo manya mukulu wange Kabyanzo emirimu tugikwebaza webale nnyo webali eddala omulimu gwokola mu kadonkamu nga ebyokusaaga tubijjeewo okuza omulimu gwa ttende nnyo okutunoonyanga buli wange.